Katsi yuji mbada siri wa kwanukula wabula mukulembeze wenkayingidde muzina ensonga kito yazina okubeera clarified. Byonna bikole omanyi baka amawulire agakagwawo wetugirira saawa zino mu National Unity Platform azambali Hene Sadamani Makebe ebyabwe ebyongere ddala okubeera nga byoneka kadi banagifuna oba nedda. Eno video kugambye y'abantu era ngikoledde mmwe omutabani wa Kasirye Eggwanga naye abiyingidde mu wabula Museveni abantu bonna abamukoye. Bobi Wine biki byayogedde era ku nsonga za zambali na byombe kuletedde mu maaso naye nga tetunagendayo nga bwele enkola yaffe video eno mu mutima mulungi bandesa bujimpereka like ebirengesa otambula etukira bonna bandyagadde okumanya kweno information naddala bana bankyukakyuka timu National Unity Platform era nga nyongera n'okujjukiza haja tena kalemba gamba gowe nangoliyo n'ebizibu tukkiriza kubeera nabyo jangu akulumbiridwa takozesa bikola bya kirogo namberi yawe simbyayo 529 osomukubira kuba no inbox en WhatsApp nabeera nga akuyamba onaku olwaleero nga bwe nkugambye ebya zambali si birungi wali Enansa nante yagala wa MP abakulu batandise okubeera nga bamukubamu ebituli mu National Platform naddala ba foot soldiers bafudde ne bagamba nti no wava ku mulimu gwo nga okimanyirwa kuba nti okola mu mawulire olinamu amaanyi ga influence olowooza Bobi Wine agenda kuwa kadi direct. Bobi Wine si bwakola era olina okudda ku ground okoloki ofune amaanyi g'abantu awo nyine njagala kubuuza mu commentation olowooza Bobi Wine anamuwa kadi oba agenda giba masokola be video omwana tulindoze mu comment section. Katsi yuji mbada siri wa kwanukula wabula mukulembeze wenkayingidde muzina ensonga kito yazina okubeera clarified. Byonna bikole omanyi bakasi muba n'ebyama byama tokweka kyama kyonna before the time is too late. Leta ebyama bikube ku mmeeza wabula toddamu kusiriwala na kwasama ku agenda za kibiina na ideology za kibiina kuzicompromisinga nawe ka politician akamuli amabega nkusobola somamu nze siriro to any politician siri. I'm only loyal to father Robert Chagoni Center mu kiddamu sina gwe ntyao kadi gwa muli amabega nkulese for now mpuliriza bulungi kwata byama bikuwe ku mmeeza na buli yenna inaye byama bya kansala sima bichana bayinza okutweteganga mu kibiina kubanga ideology kikula osinga any personality mu bikuwe ku mmeeza mwanguze ne kachiko ka electoral commission waba temo na ideology za kiba teri atunda kadi mu kibiina teri kadi etundibwa ku NUP buli yenna nawe ba kadi ya kibiina 1 bagena sinzira ku busobozi bwe activity ye ne qualification zalina tubasaba temutono ya kibiina kyaffe mwe ba politician mukole muri mu mutuufu manyi kadimula mufunye threati eya Asadaman makebeneze kambagambe eno jasegana bera mobilization tool mwe mulabanga obulamu nga business era nabo tumubagambe temesha bugana bakoera nkiddamu tusacha goni center mu ntebe bisigana njakola ki njaga mbyengange nganze nete mudda musiri walira ku ideology za kibiina gwe politician nkuwoninga ogusembayo nkumanyi nze siri loyal to anybody except father kati gwe ddamu nkiddamu alright salamu aleikum agati nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Zibasanze munywanyi wange Zambali Blasio n'abalala bonna balina endowooza ng'eyo mugenda kusanga obuzibu. Actually mwabusanze dda nti National Unity Platform is a political party, but don't forget it's a revolutionary political party. Oba memo temwagifunanga mujja, now you're in trouble. You're in trouble because ndowooza gye mwajja nayo ndala nnyo
and it is beginning to manifest itself. Kitanse okweraga okweyoleka. So tuli mu National Unity Platform tuliyo olw'okwagala eggwanga lyaffe, olw'okulumirirwa eggwanga lyaffe, si olw'okulumirirwa ebyaffe. So you came speculating nga muzere sentiments, muli mu trouble. So utandika kuteekawo conditions, simanya bwe batampa kadi, simanya obuzibu buzze ate embeera likiriddeko, because there's no guarantee. There's no guarantee whatsoever nti party yonna gy'ogenzeemu ejja kuwa kaadi. Ne bw'eneeba egikuwadde tewali guarantee nti ojja kuwangula akalulu. So now at least mutulaze kiki muli n'endowooza yammwe. So tumanyi, we know who we are dealing with and we know what we are up against. If at all we are up against anything, tugenda mu protest vote. Okwesimbawo, I keep telling people that is just a by the way. It's a by the lwakuba nti officers Asadamani Makebe nze siri wa Nuupu naye nkuwagira. Oba oyina kaadi ya Nuupu, oba oli ku independent, oba weesimbyewo na wa NRM, Sadamani Makebe nkuwagira. Embeera gye ndimu ogibaddemu. Oli nkuba ky'omunnange ekyokka kyokka kingatta naawe. Oli nkuba ky'omunnange. Nze bano bonna bafuuti soja bakuleekaanira, nze n'akawunti yange nja gikozesa. Wonaaba oli serious, nja kukubira campaign. Ne kuziira lezo wenaaba e Uganda, Asadamani Makebe, nja kujja campaign ngire. Oli nkuba ky'omunnange. Ate ensi gy'obaddemu gye ndimu. Kitegeeza omanyi ku bizibu ebituluma. Va ku bana ba MP abajja ne beekubya ebifaananyi ku uniyoni. Va ku bano ba pulezidenti bazipata abajja ne bano n'obusente bwaffe. Gwe embeera gye tuyitamu ogimanyi. Olabye ku mirambo ogisondeddeko, osondedde ku bali mu malwaliro, oyimusizza ku ddoboozi ery'abantu ababbibwa zi visa, oyimusizza ku ddoboozi ly'aba fake agent, oyimusizza ku ddoboozi lya zi kampani ezifera abaana. Ekyo kyokka Sadamani Makebe, nze ndi wamu naawe, ngenda kuwagira. Gwe tofaayo, we tunaaba tukola tugenda kulonda MP wa Nuupu, tugenda kulonda MP wa Uganda, Asadamani Makebe. Nange mbadde ndaba ng'oyita mu nnaku nnyingi nnyo nga gw'oyina enviiri ennyingi ku mutwe, naye ng'odduka ku uniyoni, Aliga, Satwa, Fujimulaalo, ng'enviiri zijula okukwata omuliro. Asadamani Makebe, siri wa Nuupu, naye akalulu kange okayina. Ngenda kukubira campaign ku akawunti yange, we naaba ndi Uganda with time. Tujja kutambula nga ffenna, nga nkozesa essimu yange okukwata video footage nzisindikira abantu. Asadamani Makebe. Ngenda kukola ne posta 5. Nenga temwerabira Kijolo restaurant, egenda batusaaka kamera akalungi, n'ekifo kiwadde ku Naiga Chambers. Ate ngenda kunoonya ne ku bagagga baffe, batuwe ku ssente za campaign.